Nyongera kwanyiza ku Bukedde TV1 ne Abantu TV mu mawulire agabutikidde agakawungezi kano tugatandise n'abasuubuzi b'omu Ndeba abali mu maziga oluvannyuma lw'omuliro okusaanyaawo ebintu byabwe. Kigambibwa nti omuliro guno gwavudde ku transformer eyayabise mu kiro. Basinzidde wano okubira abakulu mu gavumenti omulanga okubayamba. Emali ya Buwumbi etokomokedde mu Nabbambula w'omuliro akutte ebibanda by'embaawo mu Ndeba. Abatuuze n'abasuubuzi nga bakulembeddwa mu ssentebe Evelyn Nakiryowa bagamba omuliro guno guvudde ku transformer eyayabise mu kiro ekikesizo olwaleero nga eyinza okuba nga yeevuddeko obuzibu. Yaziruka wa chairman ne mugaja ng'olaba omuliro gukutte. Emali ya Buwumbi etokomokedde mu Nabbambula w'omuliro akutte ebibanda by'embaawo mu Ndeba. Abatuuze n'abasuubuzi nga bakulembeddwa mu ssentebe Evelyn Nakiryowa bagamba omuliro guno guvudde ku transformer eyayabise mu kiro ekikesizo olwaleero nga eyinza okuba nga yeevuddeko obuzibu. Yaziruka wa chairman ne mugaja ng'olaba omuliro gukutte. N'ekkanisa yaffe ebintu ebisinga ebingi ne bijjira. Enjega etubuuyiridde obudde nga busaasaana sawa zibadde 10 embaawo bwe zikutte omuliro. Ebibanda ebisukka mu 10 bikutte omuliro wano era emmali y'abantu bonna bonna neesaanawo. Poliisi ezikiriza omuliro yatuukedde mu budde nga bayambibwako abazakisa ne bakola obutaweera okuguzikiza. Omuliro gwatuyingiridde okutandika ssaawa 10 za kiro tugenze kujja nga tiwaliwo ekibaddemu. Emmali yaffe yonna, ebyoma, essente enkalu, emirimu y'abakasitoma yonna eyiridde mu workshop. Banka tuzina nnyingi nnyo mu Ndeba wano. Naawe wennyini ku kyaki waliwo banka w'osobola okuteereka ssente zo nga ziri seefu bulungi. Ekibalesa ssente mu bibanda si kirungi oba awantu wonna w'okolera. Tufunye obuzibu bw'amaanyi kubanga tugiriddwa ebintu byaffe bingi nnyo ate nga si byaffe ngaffe wabula bya bakama baffe bakasitoma baffe. Abamu ku basuubuzi basizeewo okusomba ebimu ku bintu ebiwonyeewo wakati nga bataasa emaali yaabwe ate bakyala kimpadde babasoberedde babba ebimonga bano babayisizaamu empini ensambagere. Abasuubuzi benyamidde olw'okuba nti buli mwaka bagubaguggwako wabaawo emaali yaabwe ekwata omuliro ekintu ekibeera liikiriza. Titudde nyingi nnyo nyango kabada z'abantu ziyidde tubeera okutwalayo olwami wiiki zino zidiridde zitambula kati. Anti abaana bange eri masini ziweddewo tebasigazizaawo kintu neki. Bagambye nti bali mu kaseera kazibu olw'amabanja ge balina okuli ne banka ng'abadde balina ebibajji by'abakasitoma bye bamaliriza ng'ate babasasudde nga tebamanyi kyakuzaako. Enzige empitirivu abantu badde baggala amayumba gaabwe kulya nakukulula amayumba naye bwekitebwe kiri mukama bwate bwagifudde naye nga simanyi lwaki buli tubeera tutuuka mu nnaku ezisemba zino omwaka nga guggwako ekiwulira embeera eno etera okubeera mufe abantu b'embaawo naye tetumanyi lwaki. Baba Umeme bawalampye emiti okuggyako amasannyalaze. Abakulembeze okubadde omubaka wa Lubaga South Alozias Mukasa basabye gavumenti edduukirire abantu bano kuba embeera ebayinze. Ambulira bwe biti abantu bano beetaagisa ensimbi. Twagala ensimbi eziyinza okuwambala nga byuma byo benyo batu bayinza okubawa ebyuma ne banga basasula mu kibanja mpola. Yamyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Esgire akasiza omuliro guno wabula n'ategeeza nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Tetunnamanya ki kiviiriddeko omuliro guno kutandika naye ng'okunoonyereza kwokutandise naye nga gwonoonye ebintu bingi era nga abasinga bali mu kisa ku masannyalaze naye okunoonyereza kujjako okutulaga ekituufu. Judaya Namyalo yakusakidde eggulu erino.